Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Bannabyabufuzi bangi bavuddeyo era nga batutte akabanga akawerako nga bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ne bano abakulembeze bwe bati be batusibyeko abasumba okusingira ddala nti be batusibyeko NRM n'okubanga batusibako gavumenti ya General Museveni. Kaakati wenjogerera olunaku luno olwaleero njagala okutegeeza nti gwe muganda wange ndaba era ngoberera Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 774 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Oberera nti omusumba Sserwadda avuddeyo n'atabukira gavumenti ya kuno n'abategeeza nti mu abataagala bannansi kuuma kalulu kaabwe muteeseteese kubeera nga mukabba kye muva mu bagaano kakuuma era n'avumirirwa ekikolwa eky'amagye okuba nga genyigira mu kalulu ate nga munnange ssemateeka tagakkiriza kw'oteeka abantu abakubwa emigo ne batulugunyizibwa tiyagasi n'ebirala nga kw'otadde abawambibwa n'abatwalibwa ewatategeerekese. Pastor Sserwadda avuddeyo olunaku olwaleero n'atabuka ate era nno si ye yekka wabula n'akakiiko ka Interreligious Council nabo bavuddeyo ne bayimusa eddoboozi lyabwe. Kaakati nno munnange wetwogerera ebintu byandibanga bikyuseemu. Lwaki nkozesa ekigambo bwe kityo? Obubaka bwe nkuleetedde bwe buno osobole okubanga bwonna obufuna butereevu nnyo nnyini ddala. Wabula obutabaako ky'osubwa njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya gulu. Video sooka ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja kubanga eddukira ddala emisinde mingi egende ebe ng'etuuka ku buli omu asobole okubanga agifuna. Kyokka ate era mu ngeri y'emu njagala okusaba gwandaba era ngoberera nti negataako ku mukutu guno ng'osubscribingako nawo mu kigambo subscribe. Bw'omala kinzigire mu personalize okateeke mu all akadaako osobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu zetukuteerayo. Omukutu gwaffe gwadde ne exclusive weeguli nnyo nagwo okubanga gukutuusaako ensonga. Genda ku YouTube searchinga nti Deni exclusive ojjaba onfuna butereevu Deni DEN then n'ekigambo exclusive ojjaba onfuna ate butereevu nnyo nnyini ddala. Saagala kukulwisaayo wabula Bana Ddiini bano mu kuvaayo okubaako ebigambo bye boogera oba oliawo byewuniikirizza abantu bangi noyinza okwebuuza kiki ekibayigudde ettama okuvaayo okuyimusa eddoboozi lyabwe. Kansooke nkuwe ku guggwa ono owulirize wano katini nga sinnaba kweyongera wa Sserwadda. Wulira oguggwa. Oyita otya omuntu atali pulezidenti? Pulezidenti waffe atafuga yadde ekiyenje. Simanyi ebintu bino mubikwatamu aba TV. Omuntu tafuga yadde ekiyenje wansi yadde ekiku yadde enkokonyi sajja nga mukambwe agenda kukola ki? Nawe omusiraamu n'obeera mwoyo katemba. Nze ky'omukisa omulungi ebibi byonna mbirina. Ndi musiraamu ate omuganda. Ebyo bye bibi ebisinga obuzibu mu nsi wano. Munfuna. Naye ng'ate byayogera bituufu. Musajja mukulu ono guggwa jonna badde ku video ye akonkalabi ne kankwatako nnyo. Mr. Guggwa ndaba abaana bakuyisaamu nnyo eggaali n'abaganda bagamba nti eyeeweza omumba gwe bazikuba banywanyi kabeera kadde. It's just a matter of time okulaba nga ebigambo byonna byoyogera bakuteerawo a few moments later akagambo ako kibi okutuukirirako. Jonna de video nga Rama agamba ebya Nupa bikuba amasasi babitte biggwewo. Kitaawo olwafudde mbw ate mulago ne bagamba eddagala lye lyaggwayo biki koffe obirabye. It's the same thing. One day, one time, it might happen to this gentleman, Guggwa. But I want to clarify this. I'm not against Islam.
and my Muslim brothers. N'abantu nga bano bavumaganya ekifaananyi eky'eddiini. Obusiraamu bulina okugatta abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo mu by'obufuzi. Ate era njagala omutegeeza nti ekigambo president kikola mu bintu bingi. Waliwo okubeera president w'ekibiina ky'ebyobufuzi, which Bobi Wine he is a president of National Unity Platform and a presidential candidate right now. Amateeka gamuwa butereevu omuyita president kubanga he's a presidential candidate. Kyokka ate era ne wabaawo president wa groups ez'obwegassi n'ebintu ebirala. Ebintu bingi kyovula ne ku university tubeera ne guild president naye aba president. Ne mu SACCOs tuba ne president wa SACCO kati obe yakusomesa gwe waawa simanyi kuba n'abewaffe ekyannamukaaka aye ekyo bakitegeera. Dr. Joseph Sirwadda aleese n'akanyamberege bivuddewa ubye bino owuliriza. Akakiiko k'ebyokulonda tubasaba olungamye abantu mbayambe okusanyukira bye baliko. Abantu akalulu kaabwe bakassaamu nnyo ekitiibwa kuba buli muntu alina kamu. Okubagamba nti kuba akalulu ddayo eka beeraka ojja kuwulirira eyo. Obanga abagobawo osobola okukola emikolo egibba akalulu kaabwe. Abantu mubalike babiriwo mu kabale omuntu aveewo ng'ategedde tebamulidde oba yawangudde. Twawulidde n'okwennyamira ekatakwi, eggulu, embalala, Fort Portal, ekawempe, emukono n'abalala okukubibwa okw'abantu n'okubalumya. Tugamba nti ebyo bikome. Uganda ekooye ereete kukomya okuyiwa omusaayi. Omusaayi oguyiise gumala. Okutiisatiisa abantu n'okubakangakanga biva mu nkola ya bunafu. Omuntu ng'atidde nti bamusinze ensumika. Ekyo kiteekwa kubaako wekikoma. Omulimu gwaffe kwe kuleeta obubaka obw'ekisumba n'ekinnabbi eri abakulembeze bekikwatako. Ebisigadde ne tubibalekera kubanga watali nti waliwo wano alina emizinga oba agenda kujja alumbe. Ffe ensonga zaffe tuzoogera ne tuziwayo n'eri Katonda ne tubalekera. Pastor Dr. Joseph Sirwadda abadde so precise, brief, kankyogere bwe ntyo, ate ng'ensonga etegeerekeka. Bulijjo twebuuza era nga tugamba nti muveeyo mwogere. Abakulembeze b'amaddiini muveeyo muyimuse ku ddoboozi ku bino ebitambula era ebigenda mu maaso mu ggwanga ebyennyamiza. Olunaku lw'olwaleero Dr. Joseph Sirwadda mu bigambo byayogedde ayanukudde abantu bano wammanga. 1. President kagamba abantu nti balonde baddeeka balina emundu buli musirikale atambula n'amasasi 120. Kuba kutiisatiisa era kukangakanga okwo Dr. Joseph kwayogeddeko. Another one, CDF General Muhoozi Kainerugaba nti after casting your vote go home, don't hang in around the polling stations. Why? Lwaki ogana abantu to hang on the polling stations? Lwaki mugana abantu okusigala ku polling station? Sirwadda abuuza muteekateeka bikolwa bya kubba Kalulu. Mwagala kukwata mu kalulu k'abannansi kyova olaba mubagobawoho. Mubaleke balonde akalulu kaabwe balangirire gwe bawangudde addeyo n'awangudde addeyo ng'akimanyi nti awangudde ng'ajaganya kubanga ke tugenda mu keekalulu. Kati omulala gwayanukudde ye ssenkulu w'akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama kubanga yatandika olugendo luno nti bw'omumala okulonda mudde ewaka. Sirwadda abagamba temubuuzaabuuza bantu balonde akalulu kaabwe bakakuume. Mwe lwaki mubagamba nti tebalina kuuma kalulu kaabwe?
ekyo nno naawe oyinza okukyebuuza. Kabi ki akali mu muntu okuyimirira mita 2 ssemateeka z'agyogerako n'akuuma akalulu ke n'okabala? Kati bw'otuwuliriza ebigambo bwe biti nojjayo n'ebyono guggwe yabadde agamba jjo mbu ffe tulina obuyinza, ffe tulina ssente, ffe tubala akalulu. Kati gwe bw'ogamba abantu nti kanoonye kalonde kakuume, mba sikutegeera oba tolina makulu kubanga ffe tukabala. Kiringanga guggwe yabadde ategeeza nti already akalulu muli mu process ekabba oba okubanga mwakabbadde according to Sheikh Gugwa's remarks. Kubanga ye yabyeyogeredde ova mu kamwa ke jjo nga tetumuwanze mu kamwa. But today, Dr. Joseph Serwadda, a member of Interreligious Council of Uganda, avuddeyo n'akutegeeza nti abantu mubaleke kuba buli omu alina akalulu ke kamu alina okukatwala ng'ekyomuwendo akuuma akalulu kakalinde bakabale. Lwaki mugaana abantu okubala akalulu kaabwe nga weebali nti mmwe mujja obbabuulira? Wano nno we tulaga twandibanga twolekedde akaseera ak'okubanga buli omu kati ajjayo kkalaze entuufu. Either ogenda kusigala n'abantu oba ogenda kubeera ng'odda ku ludda olulwo. Buli muntu yessaawa eno okubanga ayimirirawo ku interests ze. In case singa balemereddwa okuyimirira ku interests z'abantu bannayuganda. Njagala kuwa ku bigambo bya Kazimba Mugalo, nkuwene ku bigambo bya omukulu Semwogerere, owulirize obubaka bwabwe kubanga ate bakambwe nnyo nnyini ddala. Abamu beebuuza nti Serwadda ayinza atya ovaayo okwogera ebigambo bino? Ngenda kubuulirako mu maaso kaawo ki kye baasinga okukola Dr. Joseph Serwadda ne kimunyiiza ne kimukuulako waya. Wabula kansooke nkuwe ku bigambo bino bya Kazimba Mugalo. Wuliriza. Citizens should remain at polling stations, and the very intensity of this debate reveals a deeper issue: weaker leadership and management of the electoral. When people feel compelled to gather their votes, it signals anxiety about whether institutions will do their duty faithfully. To the Electoral Commission, we call upon you to take charge of the electoral process. Our country has bled enough. We have received saddening reports of arbitrary arrests, abductions, and detention without communication to family or legal counsel. Such practices have no place in a democracy, and they offend both the Constitution and the moral law that calls us to honor human dignity. To the citizens of Uganda, do not surrender your voice to fear, bribery, or incitement. Make informed choices, reject manipulation, and hold fast to peace. Resist the temptation to inflame tensions, confront misinformation, and serve the public with clarity rather than noise. Omukulu Kazimba Mugalo akugambye bw'ati: citizens, you should protect your vote. Gwe munnansi oyina okukuuma akaluluko. Era kino ekikolwa eky'okugamba nti tokuuma kaluluko kityoboola ddembe lyo. Bannaddiini bavuddeyo okubanga bayimusa eddoboozi bulijjo lye mubasaba, ng'era mugamba nti muveeyo mubeeko kye mwogera. Kaakati Kazimba Mugalo agamba nti bw'olaba abantu bagamba nti katukuuma akalulu kaffe,
nti kyeraliikirizaamu okubanga akakiiko k'ebyokulonda kayinza okubanga bannansi tebakeesiga 100 ku kinnaakyo okulaba nga bakakwasa akalulu kaabwe. Wabula nti bo bannansi beeteefuteefu okuyimirirawo okulaba akalulu kaabwe nga kakubwa ate nga kabalibwa. Kyo kyebaagala. Era n'agamba n'akubiriza bannayuganda obutakkiriza basiga mu nsigo ya kutya. Obutakkiriza kubajja kwekyo kye bakkiririzaamu na kubajja ku mazima. Era n'abagamba temukkiriza to be manipulated, nti temukkiriza kubadyekadyeka. Nti kola bwoti abagambye musigale ku mazima. Mujja kunsonyiwa. Kazimba Mugalu akugamba tokkiriza kola ki kudyekadyeka wabula sigala ku mazima. Nagamba nti ebikolwa ng'ebyokukuba abantu okubatulugunya ebirinyirira eddembe ly'obuntu byeraliikiriza era ebirabiddwako nga bikolebwa nti byeraliikiriza nnyo nnyini ddala. Wabula tokkiriza kujjako ddembe lyo. Era akugamba nti sigala ng'oyimiridde mu position yo nga munnansi osigale ng'oyimusa eddoboozi nti tokkiriza kubeera nga basilentinga ddoboozi lyo. Sigala nga oyogera. Ekitali kituufu kyogereko nti si kituufu. N'ekitagenda bulungi kyogereko. Wabula n'ekigenza ekirungi obulungi kya appreciating. Ye message ya Kazimba Mugalu. Agamba nti wano we tulaga munnayuganda sigala mulenio genda londa akalulu ko kakuume kola kyonna constitution kyekuwa okukola. Wabula okubeera nga bakuzza mu mbeera eno kawala kalenzi ye Kazimba Mugalu agamba wacha wewe nedda. Ono nno Kazimba Mugalu alabika yegasse ku Sserwadda okulaba nga bajemera omukulu. Kyokka nno si ye yekka. Wabula Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Ssemwogerere ayina obubaka bwe wano bukambwe sooka owulirize. Ani atamanyi nti abatufuga kati eyo yennyini y'ensonga gye batutegeeza nti ye batwala mu nsiko. Ekyennaku ekibba Kalulu kyafuuka lukokobe ne pulezidenti yennyini akikaaba nti abamuvuganya babba akalulu ke naddala wano mu Buganda. Si yekka akakaaba ne bavuganya nabo bakakaaba nti bababba akalulu. Omuyimbi wamu yayimba oluyimba sikyaluwulira naye naluwulirako nti ebyakulwanya bizzeemu. Oyo yaguma n'ayogera bw'atyo naye n'abalala beemulugunyiza eyo nti ebintu nga bitabuse. Ssemwogerere agamba emboozi eno yabadde mpanvu oba spiiki yabadde mpanvu. Ebimu ku byo nti ekyatwala muzeeyi mu nsiko mu kinaana tekyali kirala kwaligamba nti oba otabbye akalulu naye nga yagenda mu nsiko teyakwata dde kyoku kyakubiri. Wabula nga kyaliko kyagamba nti akalulu kange baakabba n'olw'ensonga eyo ngenze mu nsiko. Kaakati bw'aba yagenda mu nsiko kyokka ate era olw'okubba akalulu nga babba akalulu ke and the same thing essaawa eno agamba bamubba akalulu akali mu miliyoni namba kyokka ate nga waliwo n'obwafu era bwali bubwe miliyoni 2. Kyova olaba n'obululu bwano mu Kampala Wakiso tebwabalibwa. Lwaki? Mwalimu okubba obululu kungi ng'ani abba Kyagulanyi. Kati Kyagulanyi n'avaayo ne solution ng'agamba bwe mumala olonda oba muli NRM oba muli ba NUP oba muli ba PFF
muyimiriye ku polling station bamale obala obululu wammwe bwe babaze wano babale ne wali tukuŋŋaanye gwe wawangudde tandika ojjaganya gwe awangudde n'omulala wawangudde ajaganye Nkyagulanyi nga kyagamba kati n'abasumba bano bagamba nti abantu kabakuuma obululu bwabwe tuleme kuddamu laba ku kibba bululu kyaliwo mu kalulu ka 2026 kati 2026 tetukyayagala laba muntu yeekwasa nti ate banzibye akalulu ate banzibye n'ebirala ebiringa bwe bityo bagamba nti tetubyetaaga biwulira tweyongereyoko amateeka gafuga okulonda gasaana gabe nga gakwata ku buli omu awatali kusosola oba okuttira kubamu ku liiso akakiiko akalondesa n'ebitongole ebikuuma eddembe mu budde buno kamanye nti katunuuliddwa nnyo okulaba nga abantu ba Uganda balondera mu ssanyu mu ddembe mu bwenkanya. Ebitongole ebyaweebwa obuyinza obw'okubeera mu kulondesa bibeere nga bitunuulira tibitunuulira abalala oba omuntu omu oba abantu abamu naye bannayuganda bonna. Muteekeddwa okwetengerera mu mazima ate abalala naddala nga constitution tebakkiriza muleke kwewaganya mu ntereeza eyateekebwawo abateekawo okulondesa n'okulonda okulonda. Semwogerere mu kwogera kwe Archbishop agamba nti let the electoral commission be independent. Muleke akakiiko k'ebyokulonda kabenga keetengeredde era nako kakole emirimu gyako egyo emituufu. Bwe kaba nga kateekeddwa kubeera nga kateekateeka akalulu ng'era ekitongole kirina okuba nga kikakuumako mu kakuuma ye poliisi mubaleke. N'abagamba nti bannange mubeere independent mu ngeri eno wammanga nti mutunuulire bonna bannayuganda so si sayidi emu. Okunyigiriza sayidi emu si kirungi. Leka buli omu yeegazaanyize mu process eno ey'okulonda. Obubaka bubadde clear nnyo nnyini ddala. Bwe simanyi nti oba abakulu bano bawulidde era banaabukwata. N'abasumba bano nga bajja abakulu bano nga boogera ku nsonga nga zino. Nina kye njagala okubeera nga nkujjukiza vidiyo eno ngikutegekedde. Wali wadde ebuuza nti Dr. Joseph Serwadda oba obusungu buno bukomyewo oluvannyuma lw'omugaano okozesa ekisaawe kya Namboole na biki byezzenga ayogera emabega. Wuliriza ebigambo bino tusooke tubiwulirize. Enkyukakyuka tulowooze nti zatandikidde ku ggwe nga bakugaana Namboole. Nakyo kisobokera ddala era sirowooza nti omutwe gwange guliddamu okulowooza Namboole. Sirowooza nti mutwe gwange sira nti nsobola okukirowooza kubanga abantu abatujje e Namboole mu ngeri eyo bakikoze mu ngeri ya butali bugunjufu. Oba tukyesigamye ku bigambo by'ozoyogera emabegakawo nga biyinza okuba biriko abakulu bye bitaasanyusa. Njogeredde emyaka 45 nteekwa okubanga mu myaka 45 wakiri bwe mwakanyiizizaayo omuntu omu kati omuntu bw'abanga ayagala kwesasuliza ku bigambo byenjogera ate nga sinnafa abo bajja kunyiiga nnyo naye nze sirowooza nti eyo gyekiri. Nze ndowooza nti tulina ekintu kyetamanyi just nga waliwo ekintu kyetategeera kubanga Uganda kati tekyalimu justice fairness temulimu abantu tebakyali compassionate tebakyayagala bannaabwe teryakusaasira
walabye omukazi eyatulugunyiza omwana n'amusitulira ku mannyo ge nga embwa bw'esitula akaana kaayo. Okiraba ekyo lindako katono nga tonnagenda wadde bukuweddeko naye njagala okirowoozeeko ekyo. Bweba ka society yaffe ekyalimu abantu bwe batyo ensi eno yeetaaga kusabira. Tugenda kusabira eggwanga lino wabeerewo enkyukakyuka, abantu beekuba emitima baveemu abantu balamu, kuba abantu ba Uganda si bantu balamu. Abantu ba Uganda bakuze naye tebaakuzibwa. Oyo ye Dr. Joseph Serwadda n'ebyo byonna byayitamu. Njagala okutegeeza olunaku olwaleero nti Dr. Joseph Serwadda bamala okugula ettaka lyabwe okuliraana electoral commission wano ku luguudo lw'Ekigo. Bayitawo Lubowa era bayitawo is it Doxa Stadium or Dox Stadium, DOX Doxa Stadium. Era 31 December okuyingira omwaka we bagenda okuyingirira ayagala zimbawo kisaawe kye. Bwe yagandibwa okudda ennamboole byonna byalowoozebwa nti ebigambo byazaayogera, wabula n'ategeeza nti njogeredde emyaka 4 ate nga nkyayeyongera okwogera, so bwe kuba kunyiiga bangi bagenda nyiiga. Omanyi waliwo omuntu kasitatuka myaka 7 abantu abo ebiseera ebisinga baba batandise okuteekateeka eŋŋenda yaabwe, era amazima baba batandika okugoogera nga mazima nga tebakyagamba waye bwenfa enkya oba bwe siibeewo. Baba batandise okuteekateeka nti ensi eri njogerako ki, mukululo ki gwendesse mu nsi. So bino byonna nga bigenda okubaawo, this kind of impunity, abuse of human rights and so on. Question yeri nti kweja emyaka bali kubuuza kino bwe kyabaawo bwe kiti wayogera ki, wakola ki, nga tewalina impact era nga tewalina mugaso lwaki wooli. As the reason as to why God has blessed you with a life, it's to live with a purpose. Kubeerawo nawo mugaso n'amakulu ng'olina ky'osobola okugatta ku nsi oba ku ggwanga lyo. Ekyo nno mukirowooze. Always live with a purpose, but don't live to live. Don't live because you have to live, but always live with a purpose. Create a legacy. Nti beerawo ng'olina ensonga n'omugaso lwaki oli mulamu, era kola omukululo. Wabula tobeerawo kubanga oli mulamu nti wooli. Beerawo nga ne bw'oliba ovuddewo abaana bo balifuna we banywa olwendo lw'amazzi era ng'olyogerwako. Nze sometimes nga ntambula eyo oba oliko kiwoofiisi gy'oyingina ne baga nange ofaanana gundi oli mutabani wa gundi, bambi omusajja oyo yali mulungi nnyo. Because he left the legacy. He couldn't keep quiet. He could raise his voice. But right now, what are you doing? Abaana bo wawe baliyingira ne babagamba bambi taatawo, omukyalo oyo. Ekyo nakyo kibuuzo kinene mu bulamu bw'ensi eno. So fumintiriza birowoozeeko nga Munnayuganda. You're a concerned citizen. Never be a citizen atalina makolo, but always be a concerned citizen who can raise his or her voice where many voiceless can't raise. Ebintu nga bitabusi kweraliikirira twagala mutuzeemu essuubi ekikwatako. Omuladini agamba Vox Populi Vox Dei. Eddoboozi ly'abantu eddoboozi lya Katonda. Nawa buli muntu akaaba nti embeera si nnungi si ntangaavu, tuwulirize Katonda kyayogera kyayagala ng'ayita mu bantu be nga bwe boogera kaakati. Tufune ku mirembe egya Namaddala. Ku luno nno tusaanye twekube mu kifuba era twanirize Kristo kiwa mirembe mu mitima gyaffe. Mu Vvandi ya Yohaana omutwe gwa 14 akanyirira 27
Kristo atugamba nti atuwa emirembe gye singa ensi bwegiwa kubanga ye kennyini ye mirembe. Anyway, yenze Deni, Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli, nzikiriza nkutere wano tusinkane nga Golode nakkiriza. Anyway, banywanyi kambangalize sekukulu ennungi n'omwaka omulungi 2026 ogw'emirembe. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.